Songa z'okuvuganya mu bakyala basinga akabino oba amakudde zikyayinda nga n'olunaku olwaleero minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu nnyaffe Uganda Omubeezi Godfrey Chwanda Suubi avuddeyo n'ategeeza ekikolwa olukulu nga minisitule ye bw'etalina nteekateeka yonna yakwenyigira butereevu kuteekateeka mpaka zino. Olunaku olwajjo omumyuka w'omukubiza w'ekikolwa olukulu Jacob Oulanyah yategeeza nga Chwanda bw'ateekeddwa okujja olunaku olwaleero n'obubaka obuwandiike obwongera okutangaaza ku nsonga eno. Okusinza ku Chwanda agamba nti abateesiteesi b'empaka zino ezimanyiddwa nga Miss Kavi baamuyita buyisi era n'abeerawo mu kuzitongoza. They are licensed like the Miss Uganda, like everything other fighting that we have in the country. What he told me that the Honorable Minister should go there and probably guide, probably that's the reason that I have to be there at its inception. So that whatever that we do is really guided so that doesn't destroy. Abaka ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obuwagizi bwabwe abandi nga tebakkiriziganya nabyo nga bagamba nti kuno kulaga okukontana saako n'ennono z'eggwanga Uganda omuli okukkiriza mu Katonda nti singa bagenda maaso n'enteekateeka zino obwakatonda bubavudde mu nnyaffe Uganda. It is very unfortunate that I would use this temple of the Holy Ghost to attract people from outside to come and see my temple. I think that is wrong. I would have expected the minister to stand up to apologize and to withdraw. For a minister to stand here to contradict his colleague from the government, is it in order for the Prime Minister and leader of government business who is here with us not to guide us about the issue of morality versus government politics? The order is it the order for the leader of government business not to guide the people on the position of cabinet? It is not his ministry that is organizing these beauty pigeons. Right, Honorable Speaker, in his statement, he has not mentioned anywhere that he is planning to measure women in this nature or the other. This competition have been held in this country before. Organized by the Wedding Circle, the media group is CPS. This one is just being called a different brand name. But they are very persistent and very many Ugandans, including some that I'm saying this now, are doing. So we are able to discuss something on which the minister is only having fun. Palawa government omubaka Ruth Nankabirwa ono asekereddeawo bonna abagenda maaso n'okulemesa enteekateeka zino bw'ategeeza nti abo bulabikola okuvaayo okwambayira minisita Chwanda. Abakyala abamu balaba nti nabo bandisaanidde ogenda mu mpaka ezo naye olw'okuba bo sayizi yaabwe ennene tebafunye mukisa ogwo so ne bakiteekateeka. So kati nze kinennyamiza nnyo nti tumaze n'obudde mu paalamenti nga tuteesa ku kintu kino. Kinennyamiza twali bale tukiteesa nako kubanga Honorable Chwanda gyali okubagayidinga naffe tetwagala ebintu ebyembyone oba buseegu. Paalamenti omuntu bw'ayogera ekintu bw'obanga okiyina ku lupapula bagamba lay it on table. Kakati nze kyennina tekibadde ku lupapula mbadde nina okwetooloolamu abantu kwegamba balabe abantu beboogerako mbadde mpa bujulizi mu paalamenti kwegamba naye ng'ebyo byonna tumaze obudde twali badde tukozeemu ekintu ekirala. Enteekateeka eno okuva eyatongozebwa abantu ab'enjawulo bavuddeyo ng'abamu balaga obuwagizi bwabwe eri minisita Godfrey Chwanda ate abalala nga bamwambalira omubadde bannaddiini bannabyabufuzi n'abantu aba bulijjo. Okusinza ku nteekateeka eziriwo mu mwezi ogujja ogwokusatu bwe bagenda okusunsulamu abo bonna abeneetabe mu mpaka zino wabula ng'okuwandiisa abakyala abasoba mu 1500 be baakayowandiisa era ng'enteekateeka zonna zaakufundikirwa mu mwezi ogw'omukaaga. Yisa Chigongo
ku lwa Channel 44 olweggulo.